babu ma jaa fi riya, omulyango ogunnyonnyola riya kyeki, omulyango ogenda okutubuulirako ogwo nti riya ali atya yonoona emirimu gyaffe kabandabe, abantu bandabe, oba tayonoona mirimu gyaffe. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba omuwandiisi w'ekitabo yatandika ne aya ya Allah subhanahu wa ta'ala egamba a'udhu billahi minash shaitanir rajim, eri mu surati Kahfi, sura gyegwera eno mu Kahfi gwegwerako Allah agambye qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah agamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qul innama ana basharun mithlukum, bagambe ya Muhammad, innama ana basharun mithlukum, nze ndi muntu nga mmwe. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muntu nga ki? Allah yamugamba agambe wake innama ana basharun mithlukum, nze ndi muntu nga mmwe, sinaamu sifaatu uluhiyya, bitendo bya Katonda bya butonzi, wala sifaatu rububiyya, wadde ebitendo by'obulezi, ebitendo by'obutonzi n'ebyobulezi byonna biri wani? Ye Nabi Muhammad. Yuha ilayya, enjawulo eriwo wakati wange matovu ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ati yuha ilayya, Allah mugamba enjawulo eriwo nti nze nfuna obubaka kuva ewani wa Allah subhanahu wa ta'ala, ng'obubaka obwo bulimu annama ilahukum ilahun wahid, nti omulezi wammwe, omutonzi wammwe aliki ali omu, Allah subhanahu wa ta'ala ali omu. faman kana yarju liqa'a rabbih, omuntu asuubira nti agenda kusinkana Allah we, falyamal 'amalan salihan, kola emirimu emituufu, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, bw'obanga okola emirimu emituufu ng'oli ku ibaada, togattamu omulala yenna, togattamu omulala yenna ku ibaada ya Allah. Bwe kuba kulaba, akulaba alina kubeera ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe kuba kuwulira, gw'oyagala akuwulire okola ibaada alina kubeera ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Temulina kubeeramu riya, kabandabe konna. Kaabe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku mulembe nga waali, Allah amugambe bagambe nze ndi muntu nga mmwe, temusaala lwa nabbi abalabe, temusiiba lwa nabbi abalabe, temusaddaaka lwa nabbi kubalaba, temusoma Qur'an lwa nabbi kubalaba oba kubawulira, wabula mubikole byonna lillah, kubanga ye nabbi ye muntu. Enjawulo eriwo nti aleeta bubaka buve waani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Omulyango guno fihi nahyi wa tahdhir anhu riya, mulimu okutuziyiza, omulyango tugenda okwogerako, mulimu otuziyiza n'otukanga n'otutiisa ennyo twewale riya, kabanda. Wa annahu min ashiriki, era riya ali mu shiriki, ali mu shirikul asghar, shiriki omutono, naye ate ayinza n'okulinnya n'atuuka n'afuuka shiriki. Nina bagamba nti shiriki omutono, shirikul asghar, bwe ngamba nti shiriki omutono tomuwewula n'olowooza kitono. Shiriki omutono ate asinga amazambi amanene gonna, asinga okutta omukkiriza. Shiriki omutono asinga omuntu assa omukkiriza. Okiraba? Siga nti shiriki omutono olowooza nti shiriki omutono mutono ensoke, mutono lwakuba nti wali ate omunene.
so ono n'abeera omutono naye ate oyo omutono gw'eggambi ali waggulu w'agazambi aganene gonna agazambi aganene teri zambi lisinga shiriki mutono kitegedde kati riya min ashiriki al-asghar naye ate singa aviira ddala ku ntobo ku nsibuko ku foundation y'omulimu ate awo afuukira ddala ki omunene afuuka shiriki omuki omunene naye bw'aba tali ku nsibuko ya mulimu gw'ogenda kukola n'ayingira mu buyingiza awo abeera shiriki omuki omutono walamma kana khulusu al-amali min ashiriki war-riya sharutan min qabulihi tulina okitegeera nti omulimu gwonna okukkirizibwa wa Allah subhanahu wa ta'ala akamu ku bulombolombo khulusuhu min ashiriki war-riya mwina okuba temuliimu shiriki war-riya temuliimu kabanda Allah alikakola akikkiriza limunafati shiriki war-riya litawhid kubanga shiriki ne riya bikontradictinga bikontana neki netawhid so bwetubanga twogera ku tawhid tetuyinza kwerabira nsonga nkulu nnyo ya riya kubanga tawhid tebagatta naki na riya tebazigatta oba oyagala tawhid okwawula Allah olina okugyamu kabanda riya kitegeeza ki huwa an yuriya nnasa annahu ya'mal amala kiyitibwa riya an yuriya nnasa kwe kulaga abantu annahu ya'mal amala nti ali mu kukola omulimu omulimu gwonna gwolowozza bw'ogamba nti njagala kulaga abantu nti ndi mu kusaala ndi mu kusiiba nzuukuka ekiro nsaddaaka nyunga oluganda nkola ki nyamba abanaku nyamba abamulekwa nyamba bannamwandu biki byonna mpisa bulungi banneiba bange bwe kiba nti oyagala kulaga abantu tebayita riya ayuriya nnasa annahu ya'malu amalan ala sifa wa huwa yudmiru fi qalbihi sifatun ukhra mu mutima muli mu kitendo kirala ate wano kungulu n'olaga abantu nti oli mukulaga ki mukola alhafidhu mani alhafidhu yagamba nti riya idharu alibada riya kibayita riya kwe kwolesa ibada liqasdi ru'yati nnas olwa abantu bagirabe lwaki bagiraba fayahmadunahu alayha bakutende bakuwaane wekwolesa ibada nojja n'osaala abantu bakulabe bakuwaane nti gundi asaala nnyo n'osaddaaka n'owaayo nga betuwadde wano alhamdulillah saba Allah akkirize n'owaayo 1,200 omutwalo gwo n'oyolesa abantu bakulabe ng'oyagala abantu bakuwaane nti ki gundi asaddaaka waliwo ekiriraanyidde riya bakiyita sum'a bakiyita assum'a sum'a riya akwatagana n'amaaso sum'a akwatagana naki n'amatu kuwulirwa waliwo ibaada ezimu nga zakuwulirwa ng'okusoma Qur'an n'osoma Qur'an naye ng'ekigenderwamu abantu bakoleki bakuwulire nti osoma bulungi Qur'an eyo sum'a eringa ddala riya riya eribeera mu mirimu lima yura min al-amal mirimu egirabibwako kasola ng'essola ejja n'osala bakulaba osala ate musola mulimu okusoma obulungi Qur'an osoma obulungi Qur'an bakuwulire nti osoma bulungi Qur'an omuyingiddemu ki sum'a as-sadaqa kusaddaaka kuli mirimu gye balabako eyo riya naye sum'a lima yusma' ebiwulirwa ka qiraati al-Qur'an ng'okusoma Qur'an walwa'd okubuulira nti gundi seeka abuulira buli muntu n'atuula kasita kajjamu ako wa dhikr adhikaari zetukola
n'otuulaawo bikiri olusi ogenda njogera mu lwatu naye adhikaari n'ozikola bakoleki bakuwulire abamu n'edduwa subhanallah okumanya twayonoonese n'edduwa omuntu ayagala bawulire nti akoleki asabye n'abeera ku kituuti wano n'asaba edduwa ng'ayagala batwole nti gundi asaba edduwa seeka gundi asaba edduwa seeka gundi obalaba yafika kati ku mutimbagano agenda ku Kaaba naye tunzaamu kamera buli agenda okuwulira edduwa eno ngenda kusaba n'atandika okusaba edduwa oba ssaawa nabo baddakiika 3 ng'ali layivu wallahi Allah yasinga okumanya ebyekwesi omuntu oyo bw'anaawona suma nerulia Allah anaba musaside ali ku Kaaba Kaaba eri mabega we bwati atadde kamera wano ali live ku TikTok wakula ku kundi yo nakukutu konna seka kunda kandi okusabira abantu abe Uganda muddemu amina marawo na musriyane suma Allah yamanyi lwaki tosabye nga tebakulaba tekyetaagisa ko tunizaamu kamera osaba abantu bamanye nti obasabidde tekyetaagisa era edduwa ezimu ezisinga obulungi addu'a okusabira omuntu ala dhahari al-ghaibi nga tategedde nti omusabira tewali nsonga lwaki ogambe mwenna abali ku live kuno ngenda basabira mukungane muwere mweyongere kona mu screen tapping a screen mweyongere sharing live muwere ngenda basabira eyo suma na riya ogenda kuona ibada dua ibada الدعاء عبادة هذا النبي قال الدعاء مخ العبادة الدعاء كي كسوميو كعبادة كي كسوميو بيوونغو واجب وعبادة كي central part yake bweba nervous system central nervous system ya ibada kati bw'oyingiza muri ya Allah akibar oyono alwaadu magambo okubuulira twafunye emikutu emikutu Allah wasimanyani mwemujimanye emikutu kati disasanye eddaawo emikutu Allah nabalongose niyaza nawenga batekigenderwa kya kusasanya ati daawo so sikufuna following nafunamu birala kati emikutu gigenda gikutunuzaamu kamera Allah kati Allah nage bwaba tekukwatakusasidde nnyo shaitani negenda nekolaki ekwonoona era nora shekhe bwatekayo omusomo n'afuna likes ntono seka kundi talina likes oyuzibwe nayinza omwana wa senga wange shekhe Sebbuja Abdallah Sebbuja Samataki senga wange kana ne mwanyina zijuzi nga anyiriza tabani mdala omulama tabani mdala afuna likes ku sekanga subhana banaza so mtabani mdala misomo je abantu ina likes afuna likes tuwana kufuna likes la wallah tulina okutereeza nniya mirimu gyonna gye tukola ibtigaa mardatillah wayadkhulu fi